abalungi be basinga obungi ababi. Impact FM mwebale okuweereza. Basumba mwebale nnyo abagenda okusaa prayer warriors abo bakola emirimu mwenna tweyanziza. Kakati abantu bagamba nti okusoma oba okumanya tekikoma, naye nze sikikiririza ekyo. Ngamba nti okumanya kiyinza okukoma n'okuyiga kuyinza okukoma. Lwaki? Kubanga mu mutwe gwange guno omunene oba omutono Katonda gwe yatuwa, abasinga bagamba okusoma nedda. Kati for example, we kukomera weewo nga ofunyewo katugambe olwadde dementia nga oba tokyasobola kukola ki kuwulira. Okay, naye nze ndowooza bwe nti ebintu bye tutamanyi n'okumanya kwaffe bye bisinga obungi era bye birisinga obungi buli kaseera, ate nga teri agenda kubimanya byonna n'omulundi n'ogumu. Kisange Japan balina akantu bwe kati ka square bwe kati ne bateekamu amayinja 9, naye nga ssebo buli wootuula eri 9 toliraba, naye nga tegali gali 9. Era ne bakunnyonnyola lwaki kiri bwe kityo, nti mu nsi toyinza kumanya byonna. Mu kukula kuno tulina okuyingiza kye tuyita ng'abazadde romati ffe tukola bwe tuti, naye ate ekiseera kituuka nga mazima ddala ga Katonda olina okuzaayo ebyo bye wateeka mu mutwe n'obiwa abantu abalala. Ekiseera kituuka nga tokyetaaga kuyiga, wabula ng'osaana kufulumya bigambo. Bwe baba baana obawa byampisa, obayigiriza kye n'obayigiriza kiri. Obutamanya bwe butaggwaayo, naye okumanya kuggwaayo, n'okuyiga kuggwaayo. Naye obutamanya tebuggwaayo. Owulire tosobola, kubanga buli kaseera waliwo kyo tesobola. So nze nkyogera bwe ntyo nti obutamanya obwo bwe businga okubanga tebuggwaayo okusinga okumanya kw'omuntu alina ebintu ebitono ennyo mu universe eno mu mutwe gwe. Emitwe gyaffe mitono nnyo okukonteininga universe yonna n'okugimanya n'okugikola ki. Therefore buli kaseera walibaawo ekyo kye tutamanyi oba kye tutateekwa kumanya. Okumanya kukoma, obutamanya bwe businga okuwangaala oba bugenda kubaawo pakalasi. Ndabye abakadde bangi nga takyasobola kwogera bulungi, naye ng'omulimu gwakola bamutuuzaawo kabakeeka ne bamubuulizaawo ne bamulekeraawo emicungwa naye ng'asirisibwa. Kale n'ekiseera ekyo awo nno we yandibadde afulumya eri ababe ebyo byonna bye yayiga oba byayize, kubanga ne bw'oli emmere ekiseera kituuka n'ogenda mu bathroom. Nalina omukyalo omukadde nga takyasobola kwogera olw'okubanga of course myaka woweza emyaka eyo 89. Awo tumanya tutya, tuganyulwa tutya mu kufaaku nga tetutunuulidde ebyo mayumba, ttaka, biki byonna ebyo. Twegendereze nti bingi bye tutamanyi. Ebintu ebyo mu real time, jjukira nkugambye waliwo real time n'enkya. Ebintu ebyo mu real time ne parliament yaffe kakati kennyini mulimu
abantu abangi bakugamba nti osomye nnyo webale ne bakutukkira ne diguri nga bakutegeeza nti kati ojjudde. Okumanya kukoma naye obutamanya tebukoma. Nti abo abantu abafunye knowledge mutuuke ekiseera knowledge eyo mugiwe abantu abatasobola kubanga baafuna information yo gwe gye wafuna bo tebasobola. Naye naawe kakati ffe Africa twandibadde ffe basaale tugende mu ekyo tutya si kala wabula okuvumbula. Africa ye yandibadde ensaale okutegeeza ensi eno yonna nti ffe twasooka mu nsi muno, kale kibe kituufu oba kisobu, wabula Africa nga bweri esaana ebeere example eri abantu bonna mu nsi yonna. Tukkirize naye nga twewadde omulimu gw'okutegeeza ensi eno nti obuntu kye kisinga wano, ekyo ky'oyize okukikozesa ng'omuntu osobole okuyamba abo abataagendayo olw'embeera ez'enjawulo nga bwe nagambye. Kakati mu Rwanda balina ekyo kye bayita obuntu. Badde mu buntu bave mu biri ebijambiya emiggo bye baayitamu. Bakomyewo obuntu bulamu. Nze bwe nkiraba bwendi. Ate nze nnyongerako nti obuntu kirungi nnyo, ka buntu mulungi nnyo. Nejjukira nti obuntu bugenda n'obufumi, okufuma abafumi. Nze singa ntandika ne nga nti kaakati eno organization bagiyita obufumi oba obufumi bwaffe, abazungu bwe basanga nga tukola okufuma engero, okufuma buli kimu n'ebyuma. Kaakati obufumi bwe busooka, naye abafumi bamala kulaba mbeera ne baga nti twetaaga nno ekintu kino, twetaaga ekintu kiri. Embeera bw'ejja, abafumi abo ekisinga, oba ekigambo ekyo mukyegendereze nnyo, oyinza okkiyita abafumiitiriza, abafumiitiririza eggwanga, abafiiririza Buganda. Baani? Obufumi butuzza buwa mu mbeera yaffe eyali ng'omuntu talina bingi, naye abantu abo Abangereza oba Abazungu ne bajja. Nalabye King Charles II nga yeewaana bulungi nnyo nga bwe basobola okuwamba oba okugatta Commonwealth, amawanga agasukka oba mu Amerika mu nsi yonna. Naye nga ajjukira amawanga ago gonna gaali matwalo gaabe nga bajjayo bujja bintu, ye yawaanye kitaawe. Kale sijja kubigendamu ebyo, oli musajja mukulu ddala wakabi w'amaanyi. N'olwekyo Africa okugyamu bye twayiga tubiwa abaana, okay, then ate tuffe tugambe nti tebanga omuntu aliddayo okuyita mu mwana w'omuddugavu byayiseemu mu byasabye ne 2019. Ani afumiitiriza gye tulaga? Nze mba njagala bateekewo gye tulina okukola ki okufumiitiriza, babatwale oba babatwale wa, babatendeke oba bo babalage kye bakola ki
tebalowooza kikiri. Bwe kiba ekibi mukireke, bwe kiba ekirungi mukitwale. N'olwekyo waggulu w'obuntu tulinayo obufumi, kubanga Katonda yatonda omuntu, Adamu ne Eva n'agamba nti muntu yazammwe mwe munaaliranga. Abafumi be baliwa? Waliwo abafumi, waliwo abayiiya, waliwo abayimbi. Byonna byawukana. Abafumi, abayiiya. Oyinza okuyimba oluyimba nga si lulwo, naye nga osobola oluyimba naye teruba luli muyimba. Ayalufumiani, in fact, okufumba kiyinza n'okwetagana n'okufumiitiriza. Ani yafumba oluyimba olwo? Ani yaluyiiya? Sina kuyiiya, eyabikkulirwa oluyimba olwo lusobole okujja abalina amaloboozi baluyimbe, naye nga si lwabwe. Neesiba ku kigambo abafumiitiriza. Tufumiitirize ffenna, naye ani afumiitiriza? Ekintu kirimu abantu bafumiitiriza batono. Oluusi eyinza n'okuba nga bantu ba Luganda oba nga kiringa bwe kiti. Okwefumiitiriza nga tewali. Naye embeera nzi nanditaddewo abasajja n'abakazi abatuula ne beefumiitiriza buli kaseera ne bagamba nti kino kye kyandibaddewo. Waakiri history netugamba nti abasajja abo baakola ensobi eyo wamma, naye nga twakirikoodinga. So twetaaga okulowooza okukira okubaganya ebirowoozo. Ekyo nakyo twakyogerako. Okulowooza kirala, n'okubaganya ebirowoozo kirala. Okubaganya ebirowoozo obanga bonookola bwoti, ngira bwoti, ono n'ategayo n'ono n'ategayo, okubaganya birowoozo. Naye nga ani yawandiika akatabo? Mufumi. N'olw'ensonga eyo twandyongerako wano mu Uganda ku buntu bulamu tubeerewo obufumi, abafumi. Tuddeyo nga tuweesa, tuddeyo, we have to, ekintu kinene tulina oba kujjayo oba kwebajjagala ebyo bye tuyize nga tukuze tubiwa abantu bongererezeeko. Tubeere eggwanga erigamba nkiddamu kino nti teriba muntu n'omu asaanye kuyisibwa nga ffe abaddugavu bwe tuyisibwa by those people who love color. Tewabanga omuddugavu oba omuntu yenna China wa agwanidde okuyisibwa mu ebyo ebitubaddemu mu mbeera zaffe ne bannaffe bennyini okutuuka otwefuukira abaali bannaffe nga bantu ba bulijjo, naye ne babivaamu ne badda ku kirala ne beeyagaliza. Nabagamba ebigambo bisatu: vision, mission ne ambition. Vision tebayiyo, mission oba bakutuma butumi, okweyagaliza kisinziira ku mulugu, empisa zo n'ebirala, okukola byokola. Singa Africa olwo olutalo lwe tulwana okuzzaawo obuntu, okuzzaawo omuntu, naye twepakidde ebintu bingi nnyo. Waliwo omuntu too much information, balina obulwadde too much information, nga information nyingi nnyo tokyamanyi information. Okulaba nti ekintu omuntu okiyize oteekwa okuba nga osobola okiyigiriza omuntu omulala. Bw'oba tosobola kukiyigiriza muntu mulala, then tewakiyiga.
Kubanga siraba muntu atamanyi kuvuga mmotoka bw'ayigiriza atamanyi kuvuga mmotoka. N'olw'ensonga eyo olutalo nze ndulaba nga tujja kusembayo na muntu. Era ndowooza ekyo ffenna kye kituyaayaanya. Omuntu tagulumiziddwa nnyo nga bwe kyandisaanye mu mawanga agamu. Ekyo bwe tunaakikola nkakasa nti n'okusaba kwaffe kunaalabika ennyanja n'eteeka. Etteeka lye baaleese bwe litateesa abantu kuteeka liba terijja kukola ki? Kumalako. Oba liyinza okumalako olw'empaka, olw'enguzi ne liyitawo. Naye nze kye nnoonya kirala okusinga wano we tuli olwaleero mu real time. Siri nnannyo nti ndowooleza mu past oba ndowooleza mu future. Emirundi egisinga kyekyo ekitutabula nga nze omuwandiisi. Ti ate bw'owandiika ekitabo ojja kuteekamu omuntu. Tuddeyo wansi wali, Mukama atusonyiwe, tufune ennyanja eteredde, eteese, n'abantu abateese emitwe. N'emitwe gy'abantu kaakati si miteefu, nagyo gifuukuuse abamu. Naye sirowooza nti waliwo munnayuganda atalina mutwe gufuukuuse. Abamu ennyanja bagiteesa walagi oba bbya. Ebintu bino byenjogera oluusi bitegeerekeka n'okusinga ebigambo eby'abantu abangi bye bakozesa. Mbadde mbuuza ekibuuzo ekyo nti ani afumiitiriza eggwanga? Abazungu batusanga tufuma ebintu bye nakyogedde ddala. Naye omufumi y'ani? Mbagambye wano nti tuleme okubaganya ebirowoozo, wabula tulowooze. Okulowooza ekintu ekyawukana ennyo n'abakubaganya ebirowoozo. Osanga abantu bangi nnyo mu mabaala eyo, mu bisaawe, ku biiki. Si kibi. Eka abantu bw'ali. Oba omwana omuto bonna osanga omusajja omukulu newadde okufukamira. N'olwekyo ebintu bye mwayiga, bye twayiga fa mu myaka gyaffe, mu mirembe gyaffe, mu mbeera zaffe, tubibayigirize oba tubibawe tutya. Abantu abafaayo ku bantu, abaagala obuntu, olwo lwe lutalo lwaffe. Buntu. Masagazi yayimba oluyimba nti ebbanga eggwanvu ly'omala mu kintu ng'okikoolamu eyo gy'okoma kikenkuka. Nasanga juzi Mpobe ng'akaladde ng'akyuseeko yalema okukuuma kabuntu we. Ensi y'ensi, ensi y'ensi, si maka g'ewuwo. Naye Mpobe gwayimbako ekitegeeza Mpobe kitegeeza kiwoobe. Mpobe kabuntu yamubula, yalema okukuuma kabuntu bwe, kabuntu n'amutemba. N'olwekyo ba artist abasinga bye tukola byandibadde ku level eyo ey'okulowooza, ne twandibadde tetukubaganya birowoozo buli kaseera. Omufumi ayinza okufuma ekintu ekitabaddeewo. Abalowooza abo benjagala, abafumiitiriza batuwe ky'okukola balengere tube nga tuddayo eri
mu buntu kabuntu teri agamba kutuula bulungi kabuntu aba yakuyigiriza dda batuula batyo bulungi kabuntu abange kyetunoonya lwe lutalo lwe tulwana tuddeyo tubeere abantu abatondebwa mu image of God kubanga nsanga abaana basibye ebiviiri beeyerusizza kwigamba n'ogamba nti kakati lutalo ki lwe tulwana lutalo ki Uganda ddala eyinza okuweereza misayiro Iran nekuba Iran ne misayiro yaffe simanyi kisoboka ndowooza naye bwe tuba tetusobola ebyemundu tubiveemu kuba tetujja kusobola abasajja baatuleka dda tukakkane tugambe nti abange kati olutalo omuntu tagwanidde kuyisibwa nga bwe twayisibwa Black Americans America oba simanyi Americans abaliyo abaddugavu abantu abajja wano ne batuleetera emmundu ne tutandika okwetta naguno gujwa njagala nnyo okukikkaatiriza nti bwe tukola ekyo nze ndowooza tujja kubanga ensi yonna tugibbyeko sho ng'abavubuka bwe bagamba kati omuzungu anaakola ki nga ffe tumugambye nti kaakati ffe tugenda kukola ki kugaana bintu byoba kiki oba kikisole n'olw'ensonga eyo abayimbi baffe mwenna abasumba baffe tukunga abantu oba tubeeko kye tukola abalowooleza eggwanga lino abo bandi badde tebabeera na mu byabufuzi bandi badde tebabeera mu byabufuzi ekyo kyandibadde e voluntary team ng'eweebwa bwe kiba kigwanidde naye nga b'omulimu gwabwe kulowooza noba nakibagambako kino Ford atunda mmotoka be bamu ku bannagagga ennyo abasinga mu Amerika mu famire sente ze balina nkadde nnyo 1,700 ziveeyo kati zikyagenda mu maaso naye employinga omusajja ng'ateeka amagulu ge ku mmeeza bw'ati buli kaseera talina kyakola banne ne bakomplaininga nti ssebo mukama waffe lwaki ono talina kyakola n'abaga nti oyo mumuleke yalowooleza kampani eno era mu kugirowooleza okwo Ford n'efulumya Jaguar emmotoka eya Jaguar ye yagiraga naye akeera ku makya kutuula awo waliwo abantu bwe bati ng'abulwako waayo oba waakolera ebiki byonna kale nno okulowooza okwo kukulu nnyo in fact kwe kulina okutandika nga tonnakola kirala kyonna olina okulowooza naye of course bw'oba ogenda Masaka tekyetaagisa kulowooza nnyo era omukubaganya ebirowoozo sente oba ngende same sente oba bapakira mmeka kakati anti traffic birowoozo tewali ayiiya oba alowooza ku kintu ekiyinza okuyita waggulu wa traffic nga drone tewali ffe tunalowooza ddi ne tuyiiya oba ne tufumba ebyaffe mbadde mbuuza nabuuza ekibuuzo tetuyinza nakusindika kati misayiro emu bwiti neekuba mu Saudi Arabia naye baba bali abasajja basindika ebintu naffe bayinza otukubira owulidde kintu ne bagga nti kyavudde wala eri kijja ne kyokka kakati ffe abo nga baatulumbye in fact bayinza n'okutuddamu okutukola ki okutukolonizinga bayinza waliwo ekiri mu bayimbi kati eyo nti simanyani copyright kakati njagala okubuuza ekibuuzo kino ani amanyi
ani amanyi copyright alina copyright ya alphabet ani alina copyright ya alphabet A B C D E F G copyright eyo yani nebuuza ebiroose naye kakati bayinza okutandika otujjako nno n'emisolo nga buli nnyukuta gye tuyimba ey'omuzungu nti alina oyo copyright yaki nga buli nnyukuta gye tuyimba bagikyajinga omusolo ogambye nti A nti ye eyo copyright ya gundi musasule B eddako B nti B yani alina copyright ya B ye gundi naye musasule otherwise B gigyemu mu byokola kwegamba gye tulaga yeeyo bajja kutandika okutanza n'okuwa omusolo okwogera oluzungu ng'olina kuwa musolo otherwise tolwogera osirike okitegeera bajja ebyo simanyi kino nkyogera nga in a humorous way nti abasajja tebatusolozaako omusolo olw'okwogera oluzungu mukama abakuumi